Now, you guys who promise celebrities things and you don't give them to them, Kapere has an answer for you. Waliwo abasuubiza Kapere ebintu mumusuubiza ebintu bingi ne musuubiza musajja tunagumira and ne mukola amawulire and you make so much news about with them and then amawulire gayitako nga bwe mufunye kye mwagala ne mutoloka kati waliwo bachali batunda ttaka batuukiridde Kapere nagamba Kapere tugenda kuwa ettaka Kapere ayimidde mu kamera n'agamba bwe mutampa ttaka lyange leero. So tuvanze okuva ku recording eno nge yasubiza sebuga mkanuse era bwaba abadde asaaga Kapere bamugambye he's supposed to get his land next week on Tuesday era agambye agenda kunga buli bannamawulire bagende. Remember, it's a company selling land. Singa muba mulimbi omwana kigeza muli bafere. So wembadde musaaga Kapere kuno tungena musaagirako. He's very serious. If you promise him his land mulimuwe ebyaddala. Let's see this message from Kapere to Yoketkomeo. Kyakatono kazira muki kazira muleso. Abasajja bano abajulye property abatunda amataka bandozezzaako. Bantu bangi nnyo bansubiza ebintu bingi. Nawe mba munsubiza ettaka. Eyangenda kujja kulwokuna kujenina. Muri kwase era bannamawulire ngenda bayita balambuze ettaka libakoze eki libampadde nga sibya kiyaye nga sibya simanyi biki buli ekiyayo bikoye ate ebyekiyayo babeerawo kuwempewo babeerawo kuwempewo nga byajjidde mu kamera byaddala wano muba muntadde mu nsi yonna muba muntadde munsi yonna muntu muza mu kamera ne mungamba mumpadde ettaka era abantu bakimanyi Kapere afunye eki ettaka nesenga sirifuna nze nja kuyita abamawulire mbagambe ndoza mulaba nti ensi yaffe yavaamu amazima oba yavaamu kugamba obwerufu muwadde ettaka njemba ebulamu ndabirwamu endiji naziteekamu obulamu ndabirwamu nabino babita bateebyo ebibikkako tumala okugiraba tulabe ebibulako ffe tujja kuyamba naye temugitunda kubanga mutunda. So the full stop awo yayisiza wakake naye muche mwagaddeko temuntundire nyumba yadde mugenda teekako Facebook property master sobola okuteekako amabaati ku nyumba y'omusajja and in the morning you come claiming his house nti affe twagizimba temwatulaba. So but Kapere is serious. Bwe mubambadde musaagira mu ddiiru ne muwa omuntu ne musaaga na what happened bamuyise ne bamusaaga gwana ati tukuwadde ebintu Kapere kyakoze n'abagamba okay nasooka bamwamu ku kasente kati yawazaawo nga kamera zonna zitunudde n'akyusa face n'abeera serious mumanyi otuwa ebintu ne mulimbo okay.